member special gituliko wano gumlange nakutegeeza amanyanze ya Mustafa Kalungi okubanga nku teekateekera ate ndi ne Sheikh Sidiki Ndawula wamu ne Muallim Sebugwawo Mahmud tugina maso n'okutambula. Basi butubaniriza ntule ku salamu. Abatuwuliriza abalungi mwenna gye muli nga bulijjo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh wange gyali awuliriza era yankakasizza dda Sheikh Luyombya. Luyombya njagalo lirimu eteefuteefu nti tuli bakakafu nti ensonga yo Mungu bw'anaaba atunywezezza tugenda gikoolako olunaku olwaleero inshallah taala. Kakati sawa oyo mwe batambulira wamu ne Sheikh Hassan Tayyib wala ne muto wange Ahmad Bongo yagadde olwalira abantu abawuliriza ennyo omusomo guno kubanga we tulaga buli omu wamunywereza ddala inshallah taala. Kakati nga tutandika njagala kwogerako kamuseka wamaraja kwogera kali akali ekisooka tubeebaza bakadde bafa kuba balabika babaako. Ekyokubiri kituufu babasiba ebitambala era baseeka bangi babasiba ebitambala naye ensiba y'ebitambala egenda ekyuka. Ne mu malundu bamusiba ekitambala naye bakimusibira walala kati olw'okuba nti abaano tebalabaga bamusiba ekitambala tebayinza kukkiriza nti yasiwa ekitambala nga lwaki oba bwe baba bakkiriza nti yasiwa ekitambala bayinza okulowooza naye ng'ebitambala kyali kitegeeza omuntu omukakasa bwe yirimu temugenda kuvaamu kitambala, tekisobola kuvaamu. Bwe kivaamu yirimu evaawo. illa ki yali erimu mushimu nakali mu kitambala gwate yirimu ekubuukira bubuukizi ekitambala kukakasa ntyosomye yirimu omuntu ateekwa okubaako ne gwagijjeeko. Kitera okubagamba nti yirimu eno esibuka ku Allah esibuka ku Jibuliru n'agijja waagitadde. Omubaka n'ayuuka ku Jibuliru zibagwe omubaka bwayonga ku Jibuliru baswahaba ne bayombuka ku mubaka bwetyo bwejjejjulukuka teva mu bbanga kati tayinza kuvaamu kitambala. Era omuntu yenna alina yirimu nga si wa kitambaala nga tetufuddeyo bakisibye batya naye nga si wa kitambaala wabula ono bakuyita kubojjabojja nakyo kijja okuba ekyamu alina ekizibu n'eyirimu ye eyo oyo tayina oyo obuliga buno bunne byewanga kati obuliga obwo obumanyi beba abali atalina giyajja eyirimu ali awo abojjerera mbojjiriri yirimu eteekubako wesi eteekwa okubanga oginako weevudde nga ne gwogijjeeko agambye nti nkukkiriza genda ogisomese. Yirimu tefunwa bufunwa ensomwa busomwa tojja buzinoganizika kati ndudde nnyo mu nsi nfunye yirimu. Ekyo kyolaba okiraba teriyo yirimu efunwa ku supiidi erimu wuuyo mwaka alhamdulillah mashallah omwana wakuyogenda wano Kampala nga kyamanyi naye kati yagenza okumunga seeka teriyo. Omanyi ebintu bibiri byanjawulo seeka era ndowooza ekitambala ekyo tukyetegereze. Tugambye ekitambala tekiva mu yirimu naye ate eriyo abantu abeesiba ebitambaala bino eby'engoye ye n'alowooza nti eyo yirimu. Abasagaana kubamalirako budde. Kati ekitambala kye tugamba be bawalimu bo be basomesa bo okukakasa nti kati oyidde oyengedde era mu kwengera okwo kw'oyengedde bye tukusomesezza okkirizibwa ogenda obisomesa abantu era mu kyo okkirizibwa n'okwongera okusoma ebirala n'obitegeera kuba kati osobola okwesomera ogenda obinnyonnyola abantu. Ekitambala oteekwa okuba ne muallimun ate n'obeera ne tuulu suhba ku ye n'owangaala ng'omusomako. Yamala ne Jibuliru emyaka 23 okibuusabuusamu yamala ne Jibuliru ng'amuyigako emyaka 23. Si ekyo kyokka
nti neokwera nti tefunafuna bya mirembe Jibril yasooka okujja waliwo ensi 5 ate ono Jibril yasooka okujja buli lwe yajjanga ng'aleese irimu wabeerawo ensi 5 Aisha gamba nti nekakutanda n'asanga wabuleetedde ng'akutaddeko ekimu ku biyungo bye owulira n'akusanga waafulira obubaka Jibril wazze obudde bulungi n'akusanga nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam imma akutaddeko omukono oba yeesigamye ku ggwe oba akutaddeko omutwe awo waatadde omutwe oba omukono oyinza okuwuliranga eggumba eryatikamu seeka ne bwe yabanga ali ku nsolo ng'ensolo naye etuula wansi olw'embeera yaye nnyini eyalinga ayita mu process eyo Aisha agamba nti wa innahu la yataarraq ng'atuuyana oyinza okulaba bw'atulukuka entuuyo fi laylatin mu kiro shadidatul bard nga kyabutiti naye ng'oyinza okulaba bw'atulukuka ekyo era kyefunibwa temala gafunika erimu kati ngitegedde oba waliwo Sheikh Mbabuta Abdunur Majwali era naye wa classmate eyo yasomera Sheikh Nkanji yagamba nti ye Sheikh Nkanji yatusinga ngaawo mu kuleeta omulyango awo nakolako naye Sheikh Nkanji nali kalamewe kati nsajja oyo yali munyiikivu nnyo naye kyeyagamba nti n'omutumira irimu eyo Sheikh Majwali yagambye nti okugamba olwokuba nti oba otegedde eddaala lyo omwana wattu olyogera oli musanyufu omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti rahima Allahu mri'in alima qadara nafsihi fawaqafa indahu wa fi riwaya fawaqafa dunahu Mungu asaasira omuntu ayemanya bwafaanana awo n'atasukkawo Mungu akusaasira ennyo omanye wookoma naye tosukkawo kugamba tokola guluwo buluweerera buli kimu kiri okweziyizaako ebirungi Allah byakola ki byeyatukkiriza manye ebintu bingi biri wano byenjagala okukwatakwatako naye ate n'obuli nabo bukola ki betutwala kantindiggwa omwala olinawo waliyo ebitalikeka njagala bisobola kuba ennyingi ebisaala ate kukuleeta bukirala kubanga nakimu amawulire g'olunaku lwajjo n'osajjo n'olwaleero ndowooza n'olwaleero gaawandiise ku basiraamu ababiri Safiya Namutebi ne Abdu Kiyimba naye ku mabbali gateekako omugenzi ku mabbali ne gateekako muganda waffe omugenzi omusomesa wa puroguramu eno mwe tuli ne gabaako bye galambika ne baleeta ekigambo ekinene mu nsi buli omu n'atandika okutaputa byataputa ebibye byamanyi ne byatamanyi naye bw'ogenda kuba n'aba social media baagufudde mugano nga gwanswa n'enkola yaabwe n'abamawulire nabo ndowooza baagufudde mugano gwe mulimu gwabwe gwe mulimu gwabwe bwekibaawe bakigira naye nno mu bigambo ebingi kiki ekirimu ekipya oba ekiraali kitwagala okulaba mu bigambo ebingi ffe tetuyinza kulekayo kuwa bantu sitandi ya busiraamu era gwe mulimu gwekyo ku bigambo omuntu awandiike omuntu akomentinge omuntu ayogere ebibye eby'obuntu naye nga yo perspective y'obusiraamu esigadde eri waade nga nyanjulukufu bulungi gwe ogende mu maaso n'eyiyo
ayagadde ogitambulirako agitambulireko atajagadde agirekewo naye ng'agirekeddewo kukumanya وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ببنايزوا الله wakuwa kumanya abantu oteekeddwa okubanyonnyola bye beetaaga okunnyonnyolebwa olw'ebitiibwa ensonga eyo etukwatako olw'ensonga ya muganda waffe Muhammad Kiggundu kubanga ye yali omwami wa Sofia era yali omumuli ogwamusembeza n'okumulaga obusiraamu era kitundu kufe kati ali ku pulogulaamu eno abantu bayinza kumwerabira ekyokubiri Sofia hadithu ahadi bil islami hadithu ahadi bil islami bingi nnyo bikyali bipya ku ye mu busiraamu ndoza bwenje kivolola bwentyo mugenyi kyekyo bwotuyogedde olulimi lulungi nnyo oyinza ga mufumujja emagombe tamanyiyo okiwulidde kakati omuntu yenna nga mugenyi nga mujja ayinza okufuna enkonge n'emukuba neyeekanga nnyo era n'ekifo n'akikyanaga nti wakino ekifo ekyenkubiddemu enkonge sikyayitawaawo عبد أخونا كذلك لأنه مسلم مغانا وفي مسلم منفي kati ensonga eyetolera ku bantu abasatu obusiraamu bulina endaba yaabwo obusiraamu bulina buteekwa okuba nga bugirabe butya ekisooka tufuna obujulizi buno mbadde nga tunafuna bujulizi tungera okukkaatiriza ensonga eyo wadde ng'ogyogeddeko naye ebintu bino biri bibiri nti ndaba y'abantu ng'abantu eyo tugibalekera kubanga yaabwe era buli omu avunaanwa ku ndaba ye n'entegeera ye endaba y'obusiraamu n'entegeera y'obusiraamu eyo gye tubannyonnyola era buli omu twali mwagadde agende nayo naye bw'asigala agigaanye tusigala tumaze omutegeeza naye nga yeeyimiriddewo ensonga nnyingi ezijja mu busiraamu ezimu ziba za mirembe endala zibeeramu embeera endala Allah subhanahu wa ta'ala yagaa nti wa idha ja'ahum amrun min al-khawfi aw al-amni adha'u bihi bano balidio bali bagamba abantu bwe bajjirwa ne batuukibwako ensonga esobola okubeera nga yakutya ate esobola okubeera nga naye ya mirembe adha'u bihi obasanga balaalasandalaase rediyo bagiteka ku rediyo era alaasa adha'u bihi bwe kituuka ku bw'amawulire boba adha'u bihi gwe mulimu gwabwe naye nga ebiseera bingi baba tebatutte budde kusooka kwetegereza bandigiwandiiseeko batya obudde bulungi walaw radduuhu naye senga ensonga emma ya mirembe oba erimu okutya nga temunagiraalasa nakugyogerako bingi nakugiwandiikako bingi law radduuhu senga mugizaayo ila rasuli nemwebuuza ku mbaka nti kino kiri kitya wa ila ulil amri minhum n'ababitegeera nebananyini baayo era nekikwatako la'alimahu alladhina yastanbituunahu minhum abajjuluzi abalungi abamanyi okujjulula bo bakitegeera baali kitegedde kye muba mugamba ne ensonga eno yeeno
Sobulama nti awalala kyabatugamba nti fasalu ahla dhikri mubuuze bategeevu abalina ensonga ku kyabagitegeera abamanyi naye lwaki mukwatagana nnyo mutaputa tafsiri zammwe lwaki zawukana tafsiri zirina okubeera nti zitegeeza tubuuze bati abalina okumanya ku nsonga eyo in kuntum la ta'lamun temumanyi kakati nonno bwe tubakwasa ekkuba eryo na bino bigwana okumanyibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagaa nti fala kati abantu bonna abasosayate eno tusooke tubateeka ebbali tuggyemu omuteeko ogumu ogwo gwe twogeddeko abantu bano bekikwatako Kiggono musiraamu Sofiya musiraamu Abdu Kiyimba musiraamu kati today y'abasiraamu abatali basiraamu basooke batusonyiwe kuba twagala perspective y'abaki y'obusiraamu Allah yagamba tifala wa rabbika neerayira ino si yakusaaga kati nze neerayira nze omulezi wammwe omulezi wogwe Muhammad bino bimanyibwa bulungi la yu'minuuna tebajja kuba bakkiriza batuufu ddala saate era tebajja kuba basiraamu ddala paka hatta bw'olaabeera kubakubeera basiraamu bajja kumala kutuuka kussa ku ddaala yuhakkimuuka erikwebuuzaako ennamula z'ebintu ebiruwa fiima shajara bainahum ebyo ebibakayaganyizza ono ayogera kiri oyogera kiri naye bwe banaaweebwanga ennamulayo ne batagikkiriza bwe banaaweebwanga ennamulayo summa la yajidu fi anfusihim haraja kwegamba nti singa banaamala okujja ne bakwebuuzaako ate gwe era n'obannyonnyola n'obabuulira ennamula y'obusiraamu kyegamba ne baddayo ng'emitima gyabwe gitebenkedde bulungi nnyo ne batasigazaamu kakunkuna konna kwegamba ennamula y'obusiraamu bwetuuka n'ekujjira n'otasigaza naye obusiraamu nga bugambe naye gwani ku busiraamu abantu abaye ebintu bino gyala nyokibuza ekibuzo ekyo abantu badira minzaani y'obusiraamu ne bagyeteekako naga naye wallahi kale obusiraamu butugambye naye gwe olaba ekyo kisaana nzaani gwogamba okulaba okusaana kwakyo mumwe yantonda yalaba kisaana nange nabeyo ekitasaana ngaye gwali thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita kasita batafunamu nkenyera yonna nti olamudde mwebyo byowalamudde aba bateredde nagati wayusallimu taslima ne babivaako kano aya eyo bw'atayinza okuba nga ogitunuulidde wano wokka naye naba egaziya ennyo ne gye tulaga egenda kutuyamba obadde olowooza byanjawulo kyetugamba kati nga tuzeeyo emabega k'omusomo gwonna mu kulya mu kunywa mu kukola kino gye tulaga yonna buli obusiraamu bibwalamula byonna tetufunamu haraji yonna tuteekwa kati tetwekangamu kati bwaliyo tewekanga akyokubiri wayusallimu tasilimu ensonga gite buti ogikkirize mubulambalamba si kwawulaloga naye naaligiza ate nze nga gundi naye gwe tondaba nga bwendi kale sigaana naye waliwo omukwano gwange wetwamala okusomesa omulundi oguwedde maama we namuga nti naye nasiika ebintu ebyo namuga nti maama basomye Kurani era ne aya katugibikkule gye basomye yiino si byabwe ogirabye kati Allahu akbar akantu ako kabi kazibu owulidde wayusallimu taslima thumma la yajidu fi anfusihim si nsonga oyogedde oba toyogedde naye fi nafsi
mu mutima gwo musigaddemu haraji akakunkuna kasigadde mutima kuba walwa kati ngoye goyegeddeko akyogedde era bamusomeraga naye sigaddemu bwattoma naye walwa yasirise nga gyali afuwa nobulimba baali birisiimu ngaali yekka era naye afaanaganira ddala ku nsonga eyo kaakati ebyo nga tubirabye tutunuulira abantu bano abasatu ekisooka nti abantu abasatu basiraamu insha allah ekyo ffe kyetumanyi kubanga nahkumuhum bizahir wallahu yatawalla sarair bannange fe abantu tubalamulira ku ebyo bye tubalabako oba bye tubawuliddeko oba bye tubamanyiiko wallahu yatawalla sarair Allah ebiri munda ebyange ebyomunda Allah yabimanyi naye ffe abantu bano basatu tumanyi nti baki ekyo nkyongera kikakasa okwongera okukakasa ababiri Muhammad Kigundu abantu Abdu Kiyimba naye emabegaawo nga bwe kugambye nti omukyalo ono Safiya hadithu ahdi bil islam wawulirawo ebigambo ati si musiraamu fe tubigaana baani ababigaana alladhi nudiinu bihi rabbina fe kyetumanyi omukyala yekakasaako obusiraamu era akugamba nti ndi muki ekyo kyetumanyi bwe baba basiraamu ekyokubiri tumanyi nti wakati waabwe tewaliwo kuziraŋŋana tewali azira munne tewali aganibwa munne mu busiraamu olwaliro tugenda kulambula ku bigere tulabe nga ebyo bye tweziyizaako mu byokulya bwe tumala okubeera nti bifuuse bye tutalya bigenderera ne bitufuula abooluganda bwe byatufuula abooluganda ab'emmamba wamu tufuuka abooluki abooluganda mu nkola eri Allah gye yatugamba nti gye twasanga abatali basiraamu nga bataddewo bateekawo nti temuli abooluganda temwewasa ow'emmamba omusajja tawasa wa mmamba mukyala owawa lwaki wa luganda ekyokubeerawo masaka nabwe bayinza okwanga yasengukeyobusengukizi naye awo engatta awo gyenjagala eyo weeri ayinza okubeera nga mumasaka nga wamwana wa taata we muto nedda ssebo kiki kino kyokka ekyokubeera nti mamba bumamba kino kyokka ekyokubeera nti oli mulongo ye kato kijidde ddala bulungi oli ye kato naye kato waani wakalungi takkirizibwa kuwasa na kato wakibaate lwaki balina oluganda wakati waabwe balongo songa etegerekese bulungi kati awo ode bulungi bwe tutunuulira abantu bano ababiri oba abasatu Kigundu tazira Safiya Safiya tazira Kigundu Safiya tazira Abudu Abudu tazira Safiya ebiddala bali buusi eddala mu busiraamu balibuuka ekyo kyekyokumeka ekyokubiri ekisooka kyonde kya busiraamu kisooka kya busiraamu ekyokubiri tebaziraŋŋana ekyokusatu Safiya aliko ensonga tuwufiya anha Kigundu bayafa eyali yafa omuntu omukyala yenna singa afiibwako bbaawe mu ngeri yonna afiiridde mu buliri yagenze okwebaka nga mulamu oba atemuddwa yagenze mu jihaadi n'afiirayo okufa kusigalako oba kutemulwa nga Kigundu akubiddwa masasi abaffe kufa kwonna omukyalo ono Safiya gwalese Allah amugamba ki teyiyo kuddayo kufumbirwa
kati ngaziyamu awo kubanga bw'oyogera ku Sofiya kigulu nti yayina omu kati njagala ozingezinge wamu kubanga bw'ogirano ndabanga kola istisna ne Amira ne Sofiya gaziwako mama Yasiri oyo wani wakirya Fatima wa Mustafa tebakkirizibwa kuddayo kufumbirwa. Wano njagala okufala omukisa okwebaza waliwo munnamawulire omu akola mu lupapula olumu ye yakubye essimu naga njagala kumbulira busiraamu bugamba ki ku kino azzeeyo ku nsonga eri kakati Allah yatugamba mu Qur'ani kino kyo gyekiri walladhina yutawaffawna minkum abagenda bakyala abonno kalungi gwe obwevudula mugenda kwawukana ono manye asooka kuba yalete ebyawukana ezigumivu leeta abonno agati walladhina yutawaffawna minkum abonno ababeera bafiiriddwako abantu abo babeera bafudde mu mmwe kyekyo kalungi minkum kalungi jagazaki yutawaffawna abafiisibwa ababeera bafiisiddwa mu mmwe kubanga wali yatta Allah yasalawo nti kalungi bamuleete n'asindika malayika al-mautu nekunona n'ateekawo sababu nakweyise obudde bulungi abatuusibwako okufa mu mmwe biayi haali min al ahwal mu ngeri yonna ekyewunyisa yayogeraganya naffe basajja minkum agati minkum mummu abasajja odabulwe naga nti wayadharuuna azwajan ne baleka n'abakyala be bali betwogeddeko sikufa bufintu bemansute mu mmwe beetuusizaako okufa mu mmwe nga mulese n'abakyala bammwe ababadde abakyala bammwe kati awoyinza okuteekawo bali bwe badde ogamba tuteekewo hamugaziyemu mamani Mama Yasiri Ibrahimu kirya afudde Mama Yasiri asigadde naam nanyini ensonga olwaleero Sofiya kikundu afudde kyetuva tumuleete nnyo kikundu akozaada alese omuki abakyala alese abakyala mubomwe muli Sofiya Allah yagamba tibakole batya yagamba nti yatarabbasna bagumiikirize balindiremuko abakyala be bagamba awo abakyala be baba balindamu naye bano abakyala balindemuko abasigaddewo kitegeeza nti mwami aba yafudde omukyala yaba asigaddewo kajjalo naakola atya balindemuko tatarabbasi naye kigambo tarabbusu kiba kitegeeza nti waliwo ekijja okuja kuteega kulinga kulindirira era ffe mubulango lindirira olabe ennaku zemwezi bulwa obulungi balindiriremukko naam kubanga munnange enkola za njawulo waliwo omuntu ng'okujjako okusibibwa Allah eka bulungi nga weesanga nga omukyala wandibadde wamwagala dda wandidduse misinde n'abamu boogereza bannaabwe bakaaba kisirikawo kasitawini boogereza baka kakati mwekyo Mungu kiyava asiba yamanya abantu bwe bafaanana abantu be kyonayinza okwetaaga n'afubutukama olaga nti akambawo yebbanga balindiriremuko yatarabbasna bianfusihinna maaso 4 ashhurin wa 10 balindiriremuko kubo bennyini amakulu bakyala bano bwe bateekako ensonga bo bennyini ku nsonga y'okufuna balindiriremuko emyezi 4
n'ennaku 10 amakulu egyo jjo bagibale bobazi bwe giggwako kirala naye nga tebabuguutanire egyo babeere nga bagumiikiriza sazaawo akasaze nkataddewo emyezi emeka giyiseewo ejaani tukyogeraku emyezi giri 5 giri 5 ennaku eziyitagenda mu maaso okiwulidde omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yajuuzu limura'atin tekikirizibwa ku mukyala antahidda okubeera nga akungubagira ng'akungubagira bwe bagamba omukyala gwaba alina okungubagira alina kubabba okungubagira limayitin ku mufu yenna oli ku mukazi toli ku mukyala ku mufu yenna fauka 3 naku 3 kukungubagira mufu yenna naku zisukka mmeka 3 ekyo ndoza kiri kuli muntu yenna omuntu yenna kyenjagala otuukako yaga nti illa ala zawji kiri kwa mufumbo okujjako ng'akungubagira bbaawe oyo yew'emyezi oyo ye 4 ashhurin wa 10 n'ennaku 10 obusiraamu antahidda okungubaga kwe ku izhaaru l-alam okwolesa ennaku wal asa n'okulumirirwa wataruku atazayyun n'okulekayo okwewunda olaba embeera eyo omubaka yagamba nti ebbanga Allah lyawo omukyala okukola ebyo ku mwami we emyezi 4 n'ennaku meka n'ennaku 10 ekyo kijja ddi ekyo kijja etteeka eryo lijja omukyala fil jahiliya bwe yafiibwangako omwami we baamuteekanga mu kaluumu emmanju baamuteekanga mu kaluumu emmanju bamwawulanga ku bantu ne bamuziyiza okunaaba ne bamuziyiza okusalira enviiri ne bamuziyiza okusitangi tayoza takyusa ngoye tazyesiga kizibu ne bamukuumira mu bukyafu obwa buli kika hatta yahulu alaiha alhawulu nga omwaka mulamba gwina okuyitawo mpaka omwaka mulamba lino etteeka livaawa liva mu mbeera ya jahiliya kanat hatha takhfifu min rabbina mungu yali atukenderezaako ku mbeera kuba ye yatuwa ate no wano era tiyatugamba butanaaba lindako seeka katonda agenda kukunaaba mwana wattu kwe baakakasizanga nti atuukirizza bwe yajjanga mu akagoye ke kannika ne bakateeka ku kisolo oba ku kinyonyi nga ku nkoko ng'eteekwa kufa olw'olusu obutwa obuvuddemu omwo oluva mu lugoye olwo fajaa al islaamu tunuulira obukyafu bw'omwaka era ekyo kye baamanyirangako tembutuufu omukyala akungubagidde bbaawe mwaka mulamba yembeera yaliwo bwalinga muki obusiraamu bwe bujja omukyala ne bumujja mu mbeera eyo ne bumununula kibi nnyo abatunuulira obusiraamu ate ne balaga nti ate bwe bunyigiriza omukyala ebyo obusiraamu bye bujjamu omukyala ne bumuwa ebbanga eggere lyannaku 7 lyannaku myezi 4 n'ennaku 10 oluvannyuma lw'ebyo mwana watta obusiraamu omukyala mufuula waabwobwe tunuulira ekyokulabirako omukyala ayitibwa ummu salama mukyala wa abdullah wa azubair bun awam zubair bun al awam mukyala we
Salama yali omwagala era olunaku lwe yafa omukyala yagamba nti nzisanze nze ndijjawa omwami alinjagalanga nange era gwendiyagalanga Azubayiri ng'amumubira okutuuka ku kyesembayo yalumwa nnyo nga bayise mu bingi basenguka Salama ne Abu Salama si Zubayiri Abu Salama basenguka ne bagenda Habasha bombi ne bavaayo ne bakomawo e Makka nga balowooza kitegedde obulamu ne bugaana Abu Salama n'asenguka n'agenda e Madiina Salama n'asigalawa e Makka obulamu ne bumulema naye yennyini agati kankwate omwana wange kanserengete e Madiina n'asenguka nga mukyala ne bayita mu bingi naye bukeera ku makya badde balowooza nga abatuuse bawummudde Allah n'amutwala agamba nti mu nnaku eyo nenzijukira mwami afudde mu nnaku eyo nenzijukira ekigambo mbaka kye yagamba ti omuntu yenna bw'afuna omusiiba n'agamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khayran minha ay Allah mpa obulungi mu kizibu kino ate onsikizeemu ekisinga obulungi nenywerera ku ekyo Salama agamba nti nentuula mu kayumba kange okungubagira bazeeyi agenze mu kungubaga kutwogerako emyezi emeka n'ennaku 10 mba ndi awo idda nga teweddeeko olunaku idda lweggwako lwaweza emyezi 4 n'ennaku 10 agenda okuwulira akonkona kokoko agenda okubuuza nti ani oyo nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salama aga nti nendowooza nti azze kumbuuzaako ng'omuntu gwamanyi ennaku y'ogiraba nze ndifuna nange ndifuna singa walaba Safiya oyo engeri gye yatambulamu ne Muhammad Kigulu tolabanga kizibu kufiirwa muntu mu mbeera eyo omwaka gumu era mwaka munnaga ati mukwano gwange abatabati mukwano naye nze Allah amututte Salama agamba omubaka bwe yamala okumbuuzaako tunyumizaamu awoko nga takubawo kigambo nga yeyanjula naye tunuulira akubawo ekigambo mubaka Muhammad Rasulallah tunuulira gwe bakigamba olunaku lwamazeeko idda awo wenyini wali ebigambo byaba social media balina ebigambo bye bakozesa bifaanaganira ddala n'ebyobadde nnyonnyole bya Salama bwekuli kubanga baga nti yali alimba nga tamwagala alaba ku Salama era naye kyekyo nawe noga nti Salama yali alimba abala ne bagamba amangu ago mangu ki nga onaasukiza ne mu bbanga lya Salama simanyi tuliwamu Yahya balaba abakyala bazibu omubaka bw'agamba Salama nti mbadde ngamba nti oba Salama yamugamba nti ndeka kiki nina ensonga zange era yazirina ensonga ki ensonga esooka nina obujja bwe yeterefu ate gwe olina abakazi nze obujja bwange simanyi nga asobola okugumiikiriza abakazi ensonga eyokubiri zaatu iyalin nina abantu nina abaana bange nkuze nina abaana bange zonna ezo baziweera okiwulidde kale ekisingako ndeka omubaka yamugamba nti amma iyaluki abaana bo fayakuluuna wayataamuuna mimma naakul bajja kulya ku byetulyako ekyo si kinywa kyetunaalyako nze naawe
nemuki bajja okulya okiwulite naye nga nti ekyokubiri ghiratuki obujja bwo nja kukusabira Allah fayukhaffifu anki bukendeereko bukendeezi Allah bukeke tewuyinza kuggwawo tewuyinza kuggwawo kabugo kakadde era mazima owange amanyi mwene byo mulimba abantu owange talina bujja ani yakugamba omukyala yakomekereza atugamba nti fakhalafani Allah rasulallah nze yali mu nnaku ya kigundu yali mu nnaku ya Umusalama Allah nankubako omubaka Allah nangwemulira omuki omubaka asinga nani ne Abu Salama so nga mukufa wali yali aloze kati zimpedde ab'ebitiibwa Islamic perspective endaba y'obusiraamu ekyo kyekituufu abantu bano kye balina okukola lwaki fa innahu agaddu lilbasar wa ahsanu lifarjihima kyekijja okukakanya amaaso gaabwe bakuume nakyo n'ensa zaabwe era Allah yavumirira nnyo abantu bano batashiya alfahisha n'abasaasaanya owulira bulungi kati abantu bagaa nti katufumbiriganwe owulira bulungi ate kifuusa ensonga olwo singa onoobasanga nga tete bafumbiriganiddwa kinaabaki era naye najja okuba nsonga kati olwo ekituufu kinaaba kirwa ekituufu inna alladhina yuhibbuna an tashia alfahishata fi alladhina amanu lahum adhabun alim bano nno bo ababungeesa ebigambo n'embeera z'okwagala obuwemu bugende mu bantu abantu bakole ebikyamu mwifo ky'okukola ebituufu babirikewo bakole ebikyamu lahum fi alladhina amanu nga babibungeeseza mu bakkiriza mu basiraamu lahum adhabun alimun kufuna ebibonerezo ebirume fi dunya wal akhirah abantu bave ku bantu aseeka ekigambo ekyo abakyogera oluusi abamu bandibanga sibalina kigendererwa kirungi ng'era bw'ogambye nti Allah atugamba inna alladhina yuhibbuna an tashia alfahisha abaagala nnyo ebyobwemu beere nga bisaasaana n'ebikyamu ekyokuba njagala abantu bonna bamanye ebintu bino wammanga bya mbeera za bulamu one Safiya muntu ate mulamu talina ndagaano yonna gye yakola ne Muhammad Kiggundu nti nno bw'oligenda nga nange nkugoberera ne bwe bandibadde bandigikoze yandibadde nfu era tewaliwo nteekateeka yonna emugamba gye baakola nti nno bwe nvanga mu nsi toddangayo okufumbirwa era nakyo ne bwe baali kikoze kyandibadde kifuka tekiriyo mu busiraamu ekyokusatu tewaliwo omuntu gwe baamugerekera nti ono gw'alina okugenda naye wabula yoyo Allah gwamuwadde naye gwawulira nti gwasiimye oyo gwaba yasiimye so nolwekyo bannaffe abali gye bali ne babuza ebigambo ebingi oba ne boogera ebigambo ebingi tewaliwo tteeka lya busiraamu lye tulaba lyonna Safiya lyamenye oba lyagenda kumenya wadde Abdu lyagenda kumenya era tubasabira Allah abawaffaqe era bali mu layini y'amateeka ga busiraamu kyebakola kyekituufu kyebateekeddwa okukola kyekirimu obulungi gye bali ku nsi yaabwe ne ku nkomerero yaabwe era ndowooza nga tumaliriza ensonga eyo abantu mikwano gya Muhammad oba mikwano gya Safiya n'emikwano gya Abdu olayinza kwebuza ekigambo kigaa nti omanyi conflict of interest lunaku zijja inaga nti naye kaliko bagambye kharajun thumma la yajidu fi anfusihim harajan kakati babijjayo naga naye urufu yowane egamba etya la ilaha illallah urufu muqabila an-nas urufu tujogerako ekigambo kimu kati iri wansi yagadde ogireeta urufu ejjanga tetulina
nasu tukiyita tutya urufu tujogereko ekigambo kimushira al-urfu muhakkama ma lam yukhalifu shari'a eno embeera yaffe ya bulijjo gye tumanyidde embeera egamba ki mu mbeera ya wano embeera za wano embeera za tuddayo eri kubanga kanzigalize amateeka abantu bangi gwejeeko ne twogeddeko betuzingiddemu nga bagaanyo okufumbirwa abaana bange atunula ati gamba tibetuyambye titubazingidde muzigi tubayambye byatubajja ku kikoligo nga bali balaga nti betukoze eki gundi sipulimu libula nawulira atya nti nafumbidwa ekigambo kino lese nokyogera abaana sekomulo wabba tutaasa abantu abaana beerijja ku bannyaabwe mama tafumbirwa mama mukati tafa afumbirwa tata wamwe ayina gye yakyala mumulinda kudda n'olwekyo abantu abo bonna abagamba simanya salawo bw'oba oyagadde obusiraamu bukukkiriza bw'oba tokyagadde obusiraamu tebukukaka ekyo tekiri kwafiiriddwako nekubawukanye okiwedde nekubawukanye oyo bwasalawo ku ye naga nti nze kankikole ntya kankireke eyo ikhtiyaaruhu au ikhtiyaruha kuba kweronderawo okwe naye era obusiraamu si kye buli komendinga tebuli komendinga kusigalawo obusiraamu si kye buli komendinga naddala ku oyo nga nakhsha alaihi lfitina ajja kubeera kikeme eri abantu yenyini ayinza okukemebwa oba n'okukema abalala ng'ojja kumusanga agambye nti kambeerewo naye ng'ojja kumusanga nga asotya obusitamu tebwabwanoga nti beera mwanjulukufu kola ekya halal kyekikukwasa sabiru shaitan nga sabiru llahu yali n'amakuba gali kutuusaako manjuukufu ate mangu so oyinza okulowooza nti ogenda kwetikka nga kyogenda okwetikka tojja kisoma era nekiramu abaana balekerawo ku bulamu bw'abakadde baabwe abaana bange abaana baŋŋaanyi neebuuzizza ku baana obulamu bwo bw'owulira nga bulina kye bwetaaga nga kya bulamu bw'obusiraamu bukikuwa lema genda kubuuza muntu mulala gwe nannyini bulamu bannange omanyi kino kinaalabika kitya ajja nnyo kinaalabika kitya ate waani ew'abantu ate w'abantu omulimu guno bwe busiraamu obusiraamu mulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala yagukulagidde yagukkiriza gwe kinaalabika kyewa Allah nga weekweka naye ng'ate obbirira era kibula nti bino ebya muganda waffe Abdu yagiraga nti naye sebugwawo naye aswalikwa sikati ebina ekyalikoze obutakikola n'akola ekibi ekisingaawo kuswala naye kati ali mulayini era ali mu mazima mwennyini kale katuwummulemu obwo bwe busiraamu era that is what we recommend era tubasabira Allah subhanahu wa ta'ala abateeremu obulungi ensonga yaabwe egguke Sofia n'Abdu tugayo kive mu ddiiro tekikola mawulire kirina mu ddiiro abaabukedde kansinziire ku mpewo wano abaabukedde ebyo tebikola mawulire enkya n'eggulu abantu bawasa abantu bafumbirwa ebyo tebikolwa mawulire abantu bafa abantu abafumbirwa akabawe nebabawasa ne babafumbirwa ku 7 emakka tukulabirira bulungi n'otwaliyo wende gye wammwe maama Asiyati we bali kukyaza bagenyi n'abagenyi mwe n'abakyala ku mukolo ogwo mwebale nnyo Allah basasule bulungi bwe tugenda kuziyiza ebyokulya we twakoma omulundi ogwayeeta kweziyiza to ebiriibwa bye bitafarraako atafarrua ki bye bivaako ettabi kuvaako ettabi biburankinga eno yenduli kalungi ogenze mu luzungu biburankinga kyenavudde muganda okuvubula ne bivaako ettabi mbu bino bituleka tufuuse ba Luganda ekisooka nga tetunagenda wala abantu tubakakase nti olwo Luganda lwammwe n'esi Luganda Isiraami twalikozesa ekigambo ekigamba nti abantu bye baafuula
nti bifuula abantu abooluganda songa mu busiraamu si bwe kiri abantu bafuuka batya abooluganda kyekiri kye yakugambise eka nti gwe kwe kubeera nga ewe waliyo nakato ng'ewange waliyo kato oba waswa waswa ne bamugaana okuwasa nakato wewuwo olwoluganda mu kuzaalibwa mu kufaanagana kw'okuzaalibwa balufudde oluganda olw'okuba nti baazaalibwa ababiri buli mulongo abeera wa luganda ku mulongo yenna mu nsi yonna bagamba nti buli mulongo alinako wa luganda ku mulongo yenna mu nsi yonna naye obusiraamu bwo bugamba nti omulongo muganda wono gwe yazaaliddwa naye okitegete kigambo ekyo islamiya ekitufuula oluganda olwaffe wadhkuru nicmata allahi alaikum gulubu gye yatandikira ayire tutwagisoma wadhkuru mujjukirenga bulijjo nicmata allahi alaikum ebirungi bya Mungu byabawa ebyengera bya Mungu byabawa ababunuzi bange abatamutange ebbanga lyonna mujjukirenga ekyengera kya Allah al-islaamu neema obusiraamu kyengera era teriyo kikifaanana muleke tubuzaabuza Allah yagamba mu suratu Yunus ti qul bifadlillah bagamba abo abawulira nti bifadlillah obulungi bwa Allah wa rahmatihi n'okusaasira kwa Allah kwe yabassaako fabidhalika falyafrahu ekyemmanga mukyakyanca nakyo nalati huwa khairun mimma yajma'un kyekikira abannakampala banakitegeera kyekisinga kyekisinga ebyo byonna bimuwambataganya bimutuumatuumaawo yaqulu ibn abbas agamba nti fadlullahi wa rahmatihi al-islaamu wal-qur'an seeka Mungu yakirambika bulungi naga nti al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ngamba bunduguddeko nembajjuliriza ku mmwe ekyengera kyange eky'obusiraamu era okumanya kibangaddeko nnyo n'ekibasibya naye bagamba nti waraditu lakum al-islaama mubeere basiraamu huwa khairun mimma yajma'un muve ku biri bye muwambataganya kimuyigayiga ode bulungi kakati nga tuvudde ku biri bye tuwambataganya bye tukuŋŋaanya Allah yagamba nti idh kuntum a'daa mwerabidde ekyengera ekyabasanga nga mulina obulabe wakati wammwe mulabe wa munne faallafa baina qulubikum obusiraamu bwe bwasiba wakati w'emitima gyammwe nimwegatta kyenjagaddemu fa asbahtum binicmatihi ikhwana n'ekyengera kiri eky'obusiraamu ekyabayunga olwo ne mubeerera ddala nga mwe baluganda lwawu okumanya Allah mulungi ate mu luganda lwaffe lwennyini ate n'atufumbizaŋŋana lwe yamala okulaba yenyina naye atuga temufumbirigana kuba muli baluganda atuga temufumbirigana muli baluganda naye omwo mwe yajjulula naye mulwo lwennyini mwatugattira nogati unawasa ono bano bawasa abali bano bawasa bali bano tembawasa seeka okumanya yatugatta nnyo mu luganda olwo n'atugamba nga yotamala okufuka abooluganda mu ekyo naga njagala mufumbirigane nga basiraamu n'abasiraamu awamuno naye tulabye nnyo Allah atujje mu jahiliya bannanga abatuwuliriza musabe Allah atujje mu jahiliya luwa tusomera n'ogamba aya eringa ogiyunga inna khalaqnakum min dhakari wa untha shubuhati yahya tosinja kutuuka yeeyo mu shubuhati tetunnatuuka eyo yewasemba wajaalnakum shuuban wa qabaila litaarafu inna akramakum inda Allahi atqaakum tosima
eyo kugira mu shubuhati ne hadisi Yesu aseri mu shubuhati naye mbadde nkulaga nti Allah mulungi ffe bwe tuyita Oluganda lutwesambya buli omu munne ate Oluganda olutuufu olw'ekyengera Allah lwe yatuwa lulonda mu ffe nukuti soka ekisooka noonya wa musiraamu munno gye lutandikidde kubanga innama almu'minuuna ikhwatun bonna baki nzijukidde Ibrahimu nga bagenze ewa Kiwaji akutte Saara amututte yamugamba nti bw'otuuka eyo n'akubuuza mugambe nti oli ukhti tuli mwannyinaze omulimu gwe bwe tuba twogera ku ismatul anbiya kubeera nti bannabbi bakuumibwa obutagwa mu nsobi baleeta ku Iburahimu nti Iburahimu yalabibwako okulimba kwa ngeri ssatu muzo ekyo bakireeta yagamba mukyala we agambe Kiwaji oli kabaka amugambe nti mwannyina babisiramu banguya amagala gati ekyo tekyali si kirimbo wali kulimba kubanga mu kiseera ekyo tewaaliwo mu'minun ghayrahuma tewali omukkiriza okujjako baba babiri olwo wa innama almu'minuna yali mwennyina mu bukkiriza sibe tuli wamu kakati bannyinaffe Allah baatugamba ng'ogenda okuwasa Allah asooka kukugamba kunoonya mwannyoko bwemugatta mu nzikiriza fadfaru bidhaati ddiini ey'obusiraamu naye ate bwe tudda mu ya jahiliya eyatuteekebwako abatali basiraamu ekibuusabuusaamu oba bwekiri eyatuteekebwako abatali basiraamu eyatuteekebwako emiziro gyatuteekebwako batali basiraamu mpaayo omuziro gumu nga gutandika na musiraamu n'okubawo tebwaliwo n'okuba tebwaliwo naye subhanallah omuntu yatamassaku yeekwata ne yeenywereza n'atebenkera ku ekyo ekitaali busiraamu nga n'olwaliro si kya busiraamu n'atamwa ne sekutamwa n'awulira nga kimuwunyira ziizi eky'obusiraamu era n'akikyayirako tuddeyo waggulu falaawo arabbika la yu'minuuna hatta yuhakimuka kakati Allah subhanahu wa ta'ala bw'atulaga nti atutonze tulina okwagala na teyatuleka nga ate wadde ng'ebisolo nti obwagazi bwe bulinnya noonyaawo ekikyala ekiriwo ensonga zo ziggwe bwe kiba kikyala noonyaawo ekirume ekiriwo ensonga ziggwe la abakyala bebateekawo n'abami n'abatuteekerawo n'enkola n'agiteekawo ate n'atusukkulumya ku byo ebitonde ebirala walakad karramna bani adamu kyekimutuweesa enkola ey'enjawulo mu bakyala bonna be wanditunuulidde Allah subhanahu wa ta'ala mujja kujulukukako ab'ebitiibwa tugendeko mu suratu nisa fe abasiraamu tunoonye ani atuzirako era epointi egyogedde enkulu nnyo abantu mugenda ne mwagala okunakasha ensonga eno okwogera ku nsonga eno mugirisikasingeko gye mubeera ebbali nga abagiriko y'abasiraamu ate ne mutula n'abalali basiraamu mudisikasinga ensonga eno tuwawulidde bagambye nga boogera nga bagamba nti omwana wasatemwe gweyogera naye si kikyeyi era tekirako omutawaana gwonna gwe kizza eri abasiraamu bajja kukitegeera la alimahu alladhina yastambituuna abatuwuliriza Yahya gw'okimanyi nti ekyo kyekyama ky'okulanya kitya ku mukolo gye tubeerako egy'okuwasa gw'okimanyi nti munda mulimu ekigendeerwa ekyokuzuula nti tambula ng'omuganda neseka bakyogera bagamba nti bwengenza okutunula wano nga sirabawo kigaana olwo bamaze okukola ki bamaze okusengejja bamaze okutambula ng'abaganda ne babikula ku ntumbwe ne bamwa n'ebyenyi
kituufu kale nogwa atali muganda baga ntambula ng'omuganda ng'osituka mu ntebe ng'okumba waliyo omwe yakumbako oda bulungi aga nti bikkula ku ntumbwe ng'okwata kanzu ng'entumbwe tulage kitaawu ozaalibwa otya gwani senga kijja mu ngeri entuufu ey'obusiraamu kibeera mahamud kitegerezebwa taallamu ansabakum ma tasiluna bihi arhamakum kyabuvunaanyizibwa okumanya olulyo olwo oda bulungi osobole oluyunga naye enkola eyaffe yakunoonya kuziraŋŋana yakunoonya weyawulira naddala okwekuusa ku miziro era bamala bagamba nti mulabyewo wakati awo akiremesa aga nti musinzira ku betulabye tewali embeera eyo ya jahiliya si ya busiraamu naye temuliimu kituufu kyenkugambye ndowooza tukirambise senga kibeera na nsonga yakumanya buzaale bwo ani akuzaala kyekituweeseza hadithi y'omubaka gyagamba nti mumanye endyozammwe olw'ensonga nti musobole ozikola mutya oziyunga nabbi sallallahu alaihi wasallam bakubuulira olulyo olwe era ne bakulaga n'okukulaga nga balina gye beeyungira famire ya taata n'eyamaama erina gyekwataganira mu maaso eyo naye ekikulu kumanya ne bayungagana so si kumanya ne beeziyizaŋŋana obudde nabwo butugenzeeko dakiika zigenze naye dakiika 2 Allah bwana batuwadde obulamu n'obusobozi abantu bagende batunuleko mu suratu nisa tujja kutandikira ku aya ya 22 Allah wayatugambira nti wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i omukyala taatawo gwawasizzaako gw'omwana tomwerijjako aba afuuse haramu awo noseeka mungu atusaasire alright 17 katonyiza Nepal FM olole nnyo okuba musagira mu maaso eddakiika zo zitabika nga zitambudde naye njala tusimbe kino nga nkinga nekyasoose waliwo shubwa njala mwawule olibwa social media kati gyendiko ebyawula eraga okay ekyo nkikkiriza naye ngono akyali mukulembeze w'abaana abatafaanagana nga basiraamu kyemmanyi wal ilmu inda Allah kyemmanyi wal ilmu inda Allah nga nkijja ku muntu ow'okumpi ku ye atali mulala wabula muganda wange Kigulu teeka bulungi abasawo bangeriza njawulo ananyonnyola nikugambe nga nkijja man asnada maqadibariha Kigundo abasawo bangerizaaki za njawulo obusawo obw'omukyalo oyo obwogerwako bwa busawo bw'abahabalisiti kikijja kugaziwa ekyo kyenkola nti eyo kyemmanyi ng'akijja kwani kugwe kikwatako tuve ku bino abantu bye bagamba byogamba byetulinaako ki mustanad toyinaako wasobola kusinzira ogamba ti kyenjogera kizibu ekiti osobola okukyetusimbira watusomere nogamba ahala dhikiri waliwo omuntu omu oyagala kumanya maama Abdallah okunsinga era oyagala bakubuuza ebya maama Abdallah ate binayuza bibuuza okusinga okubibuuza tekisoboka ayagala okumanya ebikwatagana ku maama Abdallah abibuuza Omar Siddiq kubanga lwaki nkibuuziza
omuntu ayinza okuseka yalega nti abantu banyumya naga nti for you your role has been defending Madam Sophia being a wife of your colleague ne seka ekyo kimucha njagala tuyawuli kibula ndakira sigale badezi bawa olekyo kimuchanja tukyanguyeko mangu nti ebintu ebyogera bisobola okubeera ebingi naye eyo bwabanga yina kyakola buli omwana asobola okugenda n'akyezuulira bagendeyo bakole okunoonyereza kwabwe ekyo bakimalirize naye ono yengawo malu nange ayogedde kyakola ki kyamanyi newe yakijja wallahu ekyokubiri okudifendinga omusiraamu kitundu ku busiraamu kitundu ku busiraamu kale amanya go tokataddeeko wano bali ntinda mu WhatsApp wano amangu mangu mbe yani ntotaddeeko assalamu alaikum mbe ku namba ino ekibuzo kyange enamba yaffe izo 759 7 nete muwadde namba simuwakuba muwadde namba abere ng'agirina so ndowooza waliwo ebirala wese kale tunzike abatuwuliriza mwenna naye ndowooza ahakka wasitahakka okunyonnyola ebyo Sophia bwe tunaba tufunye akadde bakaba nga bakkiriza tunimulira wanannyonnyola talina nansonga lwaki onnyonnyola onnyonnyola ki ndi musiraamu siri musiraamu kyengenda okukola ekyo kinetagisa kujja kumanyi kunnyonnyola si kiri ekyokukola era mwe baani nayenseka kalungi kakali nange ngerenga nnyo banange ndi musiraamu banange ndi musiraamu banange ndi musiraamu tuyimbe kiyimbe obusiraamu bubwenga ate naaga amasala gaggwa n'obusiraamu bubwenga ye era buyamba ye andi gaggwawo ekyo kyaliwo mu kusiramuka kw'omukyalo ode bulungi era omukyala nyina akyogerako okusiramuka kwe omwami we n'akyogerako naffe tukyogerako mu ngeri y'obusiramu tukomawa mu kukyogerako tetukyalinayo budde bwakyo bukyogerako bulala lwa nsonga emu byombi okubeera obusiraamu kiyamba ye Sophia obutabeera kikosa ye Sophia tekikosa ffe ekyokubiri mwe baani abateeka ku nninga obusiraamu bw'omuntu tuwulira obwali busiraamu tuwulira obwali busiraamu tuwulira obwali mwe baani bamulya mukole ki basiramukirani nahukumu ala zahir wallahu yatawalla gyetulaba kubanga efaanana ekyo kitali nayogera n'abagamba nti nze nsiramusi mbadde mbaga nti tukomawa bantu bave ku busiraamu bw'abantu ate bw'oyagala okutuulya buli omu byakolanga kweyagala okulamula obusiraamu nabo oyina babuuza nti nammwe mutubuuli oba muli kikumi musanvu kabyezo mende bannaye twebaziza nnyo olunaku lwaleero abadde ku programu eno